Yes mbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya ngenda kubasa musubscribe ate munyigene kale Nyamutoro amaka ge gasaanawo mwana mwala gayingidde ngenda kwambye kutuusaako muli mutya mwenna abaji followinga bagitafa Eddy TV subscribe wengo nyige kale ana afukidde amaga ga Eddy Musuuza kusane Phiona Nyamutoro gafukidde akayinja mu ngatto ongera kubanga muji followinga n'okubanga musubscribinga mbagamba nti comment section weri awo ne kugamba nti obubaka buntira mu comment section ato sigalenga oji followinga likinga commentinga o subscribinga onyike ne kale ana mwana manyikiddwa nga ala tumukunde era ngonoza mwana wa jeno batumukunde oba ono sebo ayagala kubanga sebo ayingira amaka ga Eddy Musuuza ne Nyamutoro mbagamba nti omugambo gwa leero eyaliko Miss Uganda Ana Kalima tumukunde ayagala kweddiisa obufumbo bwa Phiona Nyamutoro bambi mukazi watu Phiona Eddy Kenzo takyava wa Ana omanyi ffe tukolera abantu Eddy Kenzo akyava wa Ana era mukazi wa takyamuwa time takyamuwa budde Nyamutoro essaawa yonna muneekandigwamu byandigwera maziga kyandigwera maziga ekya Nyamutoro ne Eddy Musuuza jjukira Eddy Kenzo nga tanaba kubanga wassa Nyamutoro n'okubanga amufuula mukyala we yalina abakyala baali babiri abalala waliyo n'omulala yani abinakyo biki Queen abinakyo ye Queen abinakyo oba no ono Ana bali begwanyiza Eddy Kenzo Nyamutoro n'amubasookako kati saa zino Ana anoonya engeri gy'ayinza okubanga akoozinga wano okubanga ba breaking up okubanga baawukana byali mu kubanga akola byakola byonna byakolabeka nga asikaasika Eddy Kenzo okwetaa Nyamutoro kubanga yeekyawa ayawukane ne Eddy Kenzo ye information etambula ku social media nabagamba nti awali omukka tewabula muliro towakana nkoye comments zammwe abakomentinga nga muwakana towakana nabagamba wali omukka tewabula muliro mwawakana nga mbagamba nti Eddy Kenzo ne Nyamutoro bali mu mukwano ne mumpakanya nabagamba wali omukka tewabula muliro kati bwe mulaba nga njogera bino temuwakana era temuwunyanga Eddy Kenzo ayawukanye ne Nyamutoro temukyewuunya ebibeerawo mbaagalana n'omwaka tegunnawera nga bali mu laavu yaabwe nga bagifudde official nga bagitadde mu public tegunnawera naye Ana afuuse ekizibu ekirungi bwena abakola mu gavumenti taata wa kitaawo woona akola mu gavumenti n'ono akola mu gavumenti kati battunke be bamanyi naye nga temuwunyanga bigweredde maziga ebya Eddy Musuuza ne Nyamutoro Ana buno obwala obutono bwe buti buno si bwangu buno n'okwetega buno Ana buno onaawulira gye bigenda okubanga bikomeekera Nyamutoro omukazi watayinza okakkana nga takoze ki nga tasigazza musajja nga n'obufumbo busaanyeewo tuteekebwa abiri tulabe gye binaggwera bagitafa Eddy TV subscribe onyige kale mbagambe nti ne Queen abinakyo naye yali egwanyisa Eddy Musuuza ne bonna yabakola ki yabateeka wansi nabagamba nti mwe mbatadde wansi mwe sikyabeetaaga nfunye ono Nyamutoro gwe nnonze ne Ana ataddewo embeera manyi bagamba nti okuwangaza kw'emmese kuddiisa ku ddiba lya kkapa kati Ana agamba kambeerewo nga ŋŋoomiise kembeerewo kati Ana ye agumise bugumise alinze kubakabibwa ku byebbusu Ana byalinze agumise ali standby gye binaggwera mukazi watu Nyamutoro yalikakana nga munanga agweredde maziga nga naye omusajja bamumututteko munanga ebyo bitrendinga akadde kano ku social media okuwangaala kw'emmese akugirisa ku ddiba lya kkapa lwakuba simanyi olugero banaye kati newuunya emmese poziko nga kkapa egisanze efudde oba oli amunanga okuwangaala kusa ogiriisa ku ddiba lya kkapa kati ndowooza ne mwana Ana naye kwakola ki kwasibidde agamba kambeerewo tomanya eddiba lya kkapa ndiriryako tomanya eddiba lya kkapa ndiriryako tomanya Eddy Musuuza naamweddiza
alibeera wange. Eddy Kenzo ali katale baba alinga nnyanya nvundu. Ne Nyamutoro bwe yamujjira nga bangi balumiza okuba nti munnange bamukola ki, bamuyitega bajazimini bannantongo batukana okwewalana ne be unfollowing ku Instagram seba bakazi abo lwa Eddy Musuza gw'olaba oyo. Bava ne beewakana ne beekyankuula ne beewakana bashasha Brighton abo bonna. Eddy baba yeeyagadde luno Eddy Kenzo maama bonna abo gamba ali tebakyakwatagana bagundi bakalo ne Jasmine kyokka baali bamukwano bannange. Kalo Nantongo baali bamukwano nebe unfollowing nga tebakya lwa musajja yabatavula naye ate ekineewuusa munne ku bonna tekuliko n'omu yamutwala. Era Nyamutoro yava eri bbali n'akola ki, n'abakuba busu n'amubaka n'amutwala. Simanyi Ana agenda kikwasaganya ata kubanga ndaba ne Nyamutoro taliwedde kubanga amunanga aluzinga omusajja ono. Bidi balina n'omwana omulenzi. Ekifaananyi ndowooza nakola vidiyo ne mbalaga ebifaananyi by'omwana waabwe. Ebyama ne birinkinga newankubadde Eddy Kenzo yali yeeperegeesa mbu tagenda biteeka mu public naye byalinkinga. Munange byebyo. Alimu kuba ebitrending akadde kano ku social media mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowing ne gamba nti ka comment section weekali awo oba kabontera mu ka comment section ate osigale nga ofollowinga gospel Nyamutoro agenda kikola atya batimu Nyamutoro batumideko ne mbagamba nti baaba kandi gwamu ewammwe essaawa yonna batimu Ana ne bali awo Ana tumukunde yaliko Miss Uganda kalengera lwa butono ne baba kagamba Eddy Kenzo gwe tomanyi Abanyamutoro biwero ndoza kasiba kamugamba obugambo bwe butyuka Ana oyo Nyamutoro musulewo talina byayina nze nina bingi nebyo tannalaba nina bingi jangu mbikulage ka Ana ndoza kagamba Eddy Kenzo kamusikasika ku Nyamutoro eyo gibabeereyo kamusikasika kugambe takyava wa Ana ne Nyamutoro takyafuna time emala mukazi wadde Ana yali yamwagala dda kandoza kafirawo kagamba okumuvaako nga mututte nga muwangudde ba Abinacho bo bapo wadda Abinacho Queen Abinacho yali yegwanyiza Eddy Musuza bapo wadda abo bonna kali Nyamutoro bwe basigala mu race ne Ana batunke obaoliawo ne Ana anaawanika n'amulekera Nyamutoro naye nga munnange bitambula akadde kano ku social media mbeebaza ne mbagamba nti temuli b'amaanyi okubanga munfollowinga ne gamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osigale nga ogyekomedde ku updates mba nazo each and every single day. Mube bulungi mweraba Fadi TV UG.